Niyo manyi nchebe kiberenge cyana kyakiteekamu. Mutima gwo toyina kuwulya mulinga kakusikasika ogende omutokera nko kumacha n'omulota obana owulya nga mubutuufu mutima gwo oteredde ndowooza ku musajja oyo. So amaaso gakuli mu ngalo faati. Nakulabye wale n'omusajja yayise wale n'agamba yabadde akuyita. Zainimba n'agamba nti oyo muwala ali ekiberenge kyange akinzirize wali okira ku ddiiru ki. Yani babu era neweebuzaabuza ekiberenge wali olya kyaki. Kati olabe ye story mami mpavumo nainga like oli ebiberenge by'abasajja faati ekiberenge yakireeta n'akituwanga like mu ngeri ki mukwano gwo mutya like nze kuba ku kino ekyalo like tuluddeko okwo ya kuba buli muntu amanyi naye yajjanga like friend wange kuba yina omukyala gwakolera mukwano gwaffe waneeno nze omuwala ategomba bintu ebyo bya clubbing kugenda wa parties mbona akuyise mukana ayise mukana kubanga njagala nnyo muri mutima gwange kola njagala nange nkupe kwa abakazi b'endaba ab'amaanyi mu nsi. Nyondo Media. Muli mutya mwasuze mutya mwasiibye mutya munaasula mutya ulire embuuza nega mugamba ki mikwano gyaffe baganda baffe tukalidde ku kkubo wano ku dduuka lyaffe era amaloboozi kyemanyi gajja kubeera nga gatataganamuuko olw'ensonga nti ebidduka biki bingi naye ng'olwaleero nsazeewo okubayitawo ku muwala wange Faati ababuuzeeko tunyumyenyumyemuuko kutwalize wamu tumanye emirimu gibatwaganya gitya endigambye munnange mwana wange genda kujja munaye tukoleyo kaka tumami nga mpulira ntidde nze munnange ntya kamera naye nga Simaire yeri bali abalagira yego kimpugubu otya mama wange ndi bulungi bebi ewe bale kunyirira Faati mu bale kwefaako temunswaza kubanga buli muntu ajja wano ku dduuka agamba bannanga abaana banyirira bali abaana banyirira oyina okutunda ekitunga nawe okikola ki ng'okitegeera ng'okirabika kubanga abantu abasinga bagande baba nga batunda ebintu naye nga beekweka nga ne wabanga agenda ku delivaringa baani balala ne badelivaringa okuba ku dduuka bakugwalikawo omulala so fe ensonga lwaki omuntu agenda najja bwajja naffe n'atulabako ffe ngaffe addamu amaanyi n'ogula product yaffe kubanga naffe alawe tukola ki tufaanana so skini zaffe zimala okwetundira product yaffe kati maama wange bigenda bitya Faati si bibi kutwalizaamu naye maama bakasitoma baffe batawanyamu ogenda n'omugamba nsindikira original yo omuweekuba ekifaananyi oti nsindikire nsobole okuwa ebizigo ebirungi ebigenda okola ku skini yo okusinziira kwebera efaanana kati nakuba nga ataddemu filter kati awo ne bituteteeganyamuko okumanya olususu olulutuufu n'ekyokola nange obuzibu mbuyina ekyala ginage njirina ogamba client n'omugaja naga rozeti nina embalaba ezogolaba wano nyina black spots nfaanana bubize nasifaananika n'omugamba munnange mpa ku kifaananyi nkole ki ndabe so that nzija njaba olususu lwo nga ndulabyeko werufaanana ng'oli agenda mu filter bulungi nnyo ng'anyirira bitya n'omugamba maama kasikini kalabika bulungi obadde agala nkukoleko ki ng'onyirira anti munnange jjagala nkuwulire anti munnange sibwe tuwefaana exactly n'omalala basikini yange ati munnange nyamba ogimpe nkozesa no mu kamera ndabe exactly sikini owefaanana kikyengenda okukola ki nammwe mukisinkana wano sinkanya ddala balowooza ogenda mu postingayo balabe skini ye bwakuwa skini eri ku original naye nze mbakakanya ne gyogera nawe bakomekereza bampadde skini zaabwe temubawooyawooya tubawooyawooya naye abasinga bakaluba neera tumanyi tubajjamu ki tetwagala kyenyini so that ne mubajjanja b'ekituufu tetufunako like complain nti oba byaganye kino kiri naye abamu batuteteeganyamu ko bagenda ne babivaako
like for 1 month ate natandika okugamba ebizigo tebyankolera kiki naye ng'ebizigo bw'oba obyesize bulungi nnyo bikolera kuba birungi kuba nange bye neesiiga temundaba akasikini kange ne kasimayiro ne kasimayiro Kanyondo Glive nina kiwala kyange omanyi abagoberezi baffe abanyondo media abaana ab'obulenzi muyinamuko engeri yefujjo kiwala kyange kikyali kitono omwana asoma akyali ku ssomero just abeera mu vacation nga badde avuddeyo ku ssomero teyakoze n'abeera waneene buli kimu twakimuyigiriza buli kimu akikola ki akimanyi ng'ojjeko okujjanjaba ensusu ki ekirala kyokola wano tetukola wano ekirala tusiba enviiri era omuntu yenna ng'oli eyo ng'owulira oyagala okusiba enviiri zonna z'oyagala nga kikaaki penso notless gwe zoba omanyi mu nsimbu mwezi zonna abazisibibwawo mpozi nga bazikoze leero nga temunnaziraba nga tetunnaba kuziraba naye enviiri zonna z'obuya z'oyagala tuzikolako mukwano na buli kaviiri k'onoonya wano weekali obuviiri we buli waneeno bwonna bwonna ekirala mbadde nkyabagamba kemunsaba mwana ono mulina olukujjukujju abaana ab'obulenzi abali ku Bwaguuga Nyondo Media mujja kukira nga kisimayire nga simayiro kigitaddeko mutandike okusabuwalinga mukirabe nga kifaana bulungi nnyo kikyali kito wadde kinenemu kikyali kyana kito mukireke kisooka kisome bwe kinakimaliriza okusoma then kinaabanoonya ate ng'era abaana ab'obuwala mbawa amagezi fatinga buli wetera obbagamba nti wadde omaliriza okusoma todduka buddusi mangu mu bufumbo ogenda kunonayo ki abaana abasinga baana beera beesunga obufumbo nga muli yeebuza nvadde ku ssomero ngende enfumbiro gye mulaga mumanyiiyo mujye mubuuze ffe abaliyo bagenda badduka abaana beeyunira obufumbo aye nawe nkulaba maaso gakuli mu ngalo mwana wange naye kino nkubuulira nga maamawo nti obufumbo kyetaaga ng'osoose n'okola n'obako kyeweekolerawo nga ggwe omwana omuwala kino nkigamba nnyo abaana era nga nkiddamu nkikkaatiriza yes mwagala okugenda okukola ebintu ebyo kubanga abamu balaga ati akagende mu bufumbo kugamba nkole buli kyempulira njagala ojja kugendayo ojja kubikoowa ojja kugendayo ojja kufuna stress so nze amagezi gempa abaana abawala ng'obadde tonnaba kutaataganyizibwa kutandika kukola ki n'omwana tonnaba kuzaalako ngeregana amagezi genti obbatikira bulijjo nti nga tonnaba kuzaala sooka weeteeketeeke nga ggwe kalifaati n'okera ku makya n'ogamba nti nno ogenda kuzaala oba ozadde nkulayirira kigenda kubeera kizibu nnyo okuba ku ngeri gy'osobola okwezimbamu saa zino okyali mwana muto emikisa gyo tulina kugimoggolako gikyaliwo olina kukozesa bwongo na mutwe olina kukozesa bwongo na mutwe omanye nti kati yesi nsoma ne bwe mala okusoma ki ekiddako ofunye omulimu gwo sooka okola omekinge sure nti nkoze nyinawo akantu kange kano nyinawo akantu kange kali mupapa okugenda mu bufumbo nti waliwo ekirungi ky'amaanyi kiri mu bufumbo mugendeyo nga maze okweteekateeka yes buli muntu alina okufumbirwa saagala mbagambe nti ate mbu ate abaana mbagaana okufumbirwa mbagamba temufumbirwa abala babuuze gwe nga gy'oli nasooka kweteekateeka saamala gadduka kugenda mu bufumbo okutandika kuzaala era njagala mbeera ekyokulabirako eri abaana abali eyo nze nasomanga nkimanyi nti wenva ku ssomero ngenda kunoonya ssente lazimu nsooka kukwasaamu kemanyi nti nga kwasizaamu ndyoke ndowooza ebintu ebyokufumbirwa oba okukola ki okuzaala era buli mwana ow'obuwala nga oba nakuzaalako obadde okyasoma obadde oba oli mu kukola walibadde otolagana amagezi nimbye kituufu mami era nange nkyali mu vaaka waneemu naye era kyendoboozaako bwe maliza bwenti okusoma noonya ssente kubanga buli muntu weyagoka naye amaaso gakuli mu ngalo faati nakulabye waneno omusajja yayise waneno n'agamba yabadde akuyita zayinimba n'agamba nti oyo omuwala ali ekiberenge kyange akinzirize wali okira ku ddiiru ki yani babu era neweebuzaabuza ekiberenge wali olya kyaki kati olaba eyo story mami mpanvumo naye nga like oli ebiberenge by'abasajja faati ekiberenge yakireeta n'akituwanga like mu ngeri ki mukwano gwo mutya nze kuba ku kino ekyalo like tuluddeko okwo kuba buli muntu amumanyi naye yajjanga like friend wange kuba yina omukyala gwakolera mukwano gwaffe waneeno
kati najja n'akituwa twali babiri wane natugamba mukwate kino ekiberenge kiri afe tukikola kino tukyeyanza ntumugamba webali nnyo ne muli ekiberenge ne mukimalawo ne kati okulya ekiberenge ekyo nze sayina meaning gye nali nfunamu kubanga ebyo birowoozi ezo ebisinga tebijja mu bwongo bwange kufuna musajja mwakyali mwana muto tonnabifuna no sinabifuna kale ekiberenge ne kiggwerawa ekiberenge ekyo inaku esawa yakati kindeetera ebizibu naye omwana wange yali ekiberenge ky'omusajja naye omusajja olunaku ayita wano ng'akibanja njagala ekiberenge kyange lwaki tokigula n'okimuddiza tukigwe tukimuddize tuzeeyo ekiberenge kimuddize kyemmanyi naye kati sisuubira nti anaakikkiriza naye tujja kibula anza okutagala kiberenge ngayagala birala naye awo wewali obuzibu naye kati engeri gyanywamu ku mwenge manyi oba byogeza mwenge kuba kati waayita waneeno nga mulamu tayogera tayogera atubuuza bulungi nnyo atulamusa nno bw'ajja ng'atambire n'abanja ekiberenge kye annange mwana wange naye nga bye mbagamba era nga nja kubibakuutira nnyo kiki kye weegomba oba weeteeseteese otya okulaba nti at least mu bulamu bwo ng'omwana omuwala obako ne wootuuka okweteekateekako era nga we mundaba nti noowe mba siri ku ssomero nzita waneno n'enjiyayiya akasente k'ofuna okaseevinga ekyo kyomami nkaseevingira ddala kubanga kaba kanyambako like gundi pocket money nowewulako abazadde wadde nga abazadde nabo bampa like school fees naye saga bamenya nnyo mu byonna wakinawo okazannyawo nzija waneeno era bwenve naye munnange ekyenkwa for 1 week nga mbagamba mami ngalabyeko nnyo naye njagala nfune wantu wengenda okolera ki pocket money ndire kino nfune kino naye kati nebaŋŋamba kati waneeno nga mulaba waneeno bayita mami kuba mbaagala nnyo bambazazaawo munnange kuba nange sigamba nti toba nga bwomanyi ebintu akuyamba omuyamba buli omu ayamba munne so kati muffe wafuuka mwana kyenkwebazaako faati nti olina empisa era mbadde onagamba mami Nyondo omaze nejjaba nejjagala okulaba bugyokwegomba twogera ku ssimu twatugenda nengamba ono omwana wange ayina empisa nga we n'oli musanyufu kubanga twalinga twogera bugezi kuki ku ssimu era ne Sizaani yangamba oyo omwana ayina empisa omwana akola ayagala okukola omwana muntu mulamu omanyi enensi okumalako empisa ze zikulembera obadde okimanyi nti ebintu ebiri byawukanamuuko omuntu osobola okuba nga olina effujjo oba eddalu naye nga toyina empisa. For example wano balina ekiti kye banteekamu bakinteekamu naye ng'ate ndi muwala wa mpisa abammanyi bana kye banteekamu line effujjo bino twatugende bino by'omanyi by'okuseguuka anti kakife abakumanyi tukumanyi akati abakulaba obulabi balaba omuwala simwamu naye mami nga mbebaza buli kintu kyonna kyemunkoledde kumbeeza oba mbebaze ntyo banfukamire n'okufukamira mami naye mami wange ebale nnyo buli kimu nga bakite munneebazaako ebale nnyo okumbeezaawo Zaani wale kusema kimaama wale kusima nawe wale kubeera mwana mulungi omwana omulungi yenna yetaaga biki birungi nawe wale kubeera buli mwana mukozi nogamba asijja kutuula waka kati omuwala sayizi yo alaba mwana muto alabika bulungi anyirira kyabalaba ogenda okukola agenda kunoonya buvubuka kubeera mu buvubuka era nali surprise okuli omusajja ng'agamba Fatima mumpe ekiberenge kyange musasulye ekiberenge kyange nengamba musasulye ekiberenge naye naye alimbamuuko ekiberenge okisasula omukwano naye nabo balimbamuuko ate muntu mukulu tanti oli kyana kitolwa bunene bo tebalaba tebagala kumanya abasajja kulaba ngomize mabere ku kifuba balaba ng'oli mukazi mukulu kasabala mabere nga bamanya omukazi mukulu gwe tuliko naye mulimba abaana mubaleke basome bwena wabeera muwala wo temubahataganya mubaleke kati oli abanja ekiberenge omwana aba tukigwe tukizzeeyo baana akikiriza simanya nti ayinza okugamba nze njagala bira asagala kiberenge tuba tugenda kukola tutya
kyokka mwali temumanyi tetumanyi just twalabanga ati kubaira yali alinawo wandi natubuuzaako ne munyomyamu ng'abantu kubanga emisana abeera nga atali naye omanyi nkyoba ekibeerenge kyana kyekiteekamu mu mutima gwo tolina kuwulya mulinga kakusikasika ogende omusajja oyo omanyi kisoboka abasajja bayita obwokulyalya naye nga alina kyakoze eki tokerako ku makya n'omuloota oba n'owulya nga mu butuufu mutima gwo oteredde gwolowooza ku musajja oyo tekibangawo kyaka temwalemu eddagala oli ku safe side naye otera okubeera ku social media akati nisibeerako nnyo weewala nnyo social media saa zino kuliko olutalo lugenda mu maaso wakati wa full figure nani walulabye ne Zubeida nabalabye ku TikTok nga bayitwala naye ku bonna aliwo agugamba nti muki naye oli mwana tula kinkuza mu bino batotegeera ko abantu ababiri ani gwosobola okwegombako n'ogamba nti newankubadde oyo mwegomba ku bonna sijja gamba nti mbeegomba nnyo ekiryawo naye nga okutwala full figure twala mu Zubeida tunula mu kamera ekituufu kankiddemu okutwala full figure ntwala mu Zubeida tuwe ensonga lwaki mukugana full figure tikatugambye bagwe nti maama ni gwoba ogenda akusomesa oba akole eki lwaki Zubeida mu kifo kya full figure abuukira buli kiramu ebitamukwatako abiyingiramu ate ekitali ku Zubeida ye full figure buli kuwalaba akavuyo waaba ayagala okugenda so wannamivuyo wakavuyo kati ate ye Zubeida omuto ajja gy'oli okujja okuvaamu ekigambo nga gwamutankudde ate ali nnyo ku bakazi ate ekitali ku full figure ye ne kasasiro yenna awagira basajja kuba namuwulira nakooti yakuvumako nabiraba talina gwatavuma nabiraba nga yakuvuma talina gwatavuma full figure oyo gwolaba no siri ku saidi y'omukwano ndi ku ya Zubeida anyway ndooza nga tumaliriza tuyitiddeyo witizi naye nga kyalo okugamba internet beerayo naye oba nga gy'olinoonyako bintu bigenda kuyigiriza kaliza entalo nga bw'oziraba ekirungi osobola okumanya nti ono muntu mukyamu ono si muntu mukyamu okuvuma banno okukola buli kimu banno kyonna kiri n'oyawula nti kino si kituufu kino kituufu obeera ku social media menga sure nti ojjako ebintu bikola ki ebikugasa tobeera mu bintu byakusoma byokka kola ku research ku bintu ebyenjawulo embeera egenda mu ggwanga obeere nga buli kimu ng'oli updated buli kimu ng'okima ekigenda maaso mu Uganda oba mu ggwanga okutwaliza ewamu buli kimu ng'okiraba ekigenda mu maaso waayo obugambo naye waayo obugambo nga 5 njagala onsabikireyo ebigambo nga byakubuulirira eri abaana abawala abali ku ssomero nga tebalina kufumbirwa abali mu kitiikyo kye balina okukola kati nze kambawo example nga ku nze nti nze omuwala ategomba bintu ebyo bya clubbing kugenda wa parties mbona akuyise mukana ayise mukana kubanga njagala nnyo muli mutima gwange okukola njagala nange nfubeko abakazi b'endaba ab'amaanyi mu nsi kati njagala nammwe abawala abali eyo bonna muvudde ku ssomero tolowooza nti leero kampikireko eno aliwo gundi Emma Mpise agenda kumpa emitwalo 2 ogenda gali ogamalewo switi nabulamu bwo oyo noona bulamu bwo naye ate si obwo ogenza ewantu n'ofuna ekyokukola oba n'ogenda mu technicals n'ofuna ekyomungalo okola kino bwoba ogudde mu ssomero nga ne weeba ensi eganye nti oba kiki osobola n'omulimu gw'omumutwe bulungi nnyo kati nze olemererwa kati nze ssaawa zino eno bwema nvudde mu ssomero sobola kulemererwa kuba kati nina kyemmanyi sigamba nti ngize kyamaanyi nnyo naye nga nina kyemmanyi toli wabi naye kati we muddeeyo ne mugamba Emma Mpise agenda kumpa zino ezo zagenda okuwa mukano genda zirya mu kangugambe ne sente gy'okudde obukuuzi eyina mukisa kusinga gyeweekoledde bagambe abaana baagala okukuula sente gyeweekoledde
oba ogifaako nnyo n'ogamba bannange sente yange okutuuyanyiza ne waliyo batutuuyanye olyanga bw'oyagala okwata busawo bwa mitwalo ena oyambala olaba nti ofune kwaba abasajja abagenda okwesikiriza like oba bakyogera batya mu Uganda okusikiriza obasikirize nti obasikirize bajje gy'oli ne bagenda kusuulamu akawuka nako nno gye kali mukwano kataaya tekannabagenda nawulidde nti n'eddagala banaatera oddisiba kyogereko nawulidde mwezi ogujja nawulidde ntya nti gundi eno ebadde ewa eddagala ng'eriwa ku bwereere yes ekitongole ekyo kibadde kiwa eddagala abalwadde wano ku bwereere oba mbu kyaggaddewo oba kyaggaddewo nange ndi mu biwulira naye nga eddagala ligenda kukendera so bw'obanga oli eyo omuwala wenna weeprotectinge weekozese bulungi ng'okyali mu buwalabu so that bw'okula ebyo byewakola emabega tebikubonyaabonya mu bukulu kati nze mbawa amagezi agange munoonye oba ekintu ekigenda okuyamba mu future yo kyoba okola bwekyolaba nga kijja kukuyamba naye nze bino bye binyamba kuba nfunamu pocket money nsobola okwerabirako ng'ono weyongera okufuna skills ate nga bino byenkola bigenda kunyambako ne mu future si dependinga ku basajja ati nno ŋŋambe leero ematamperezayo yadde ttaano no omwana nga mugezi fati nga mbadde sibikulabamu ate anti kati nze omuwala yenna omuntu yenna kumanyanga omuntu yenna bw'andaba muko abalabiraga omuwala omuyaayo kubanga ndi faati ndi hajati naye ate seebikkirira bwe buzibu naye ng'ate oba onsanze mu biseera byange byedembe nyambala bulungi naye waneeno mba ndi ku mulimu kati tosobola kubeera ku kasoma ng'oyimiridde n'otatuuya nange oyambadde ebintu wonna weebikkiridde naye kati nyambala ebintu ebiwanvu wadde nga nze Faatuma ekyo ekintu kyesobola bagamba abawala musonyiwa ebintu ebyokubeerera ku basajja kino omusajja alina okumpa kino pointi kati olina okwebeeramu nti olina okukola ennyo okufuna kyoyagala kati nga gwe Mami Nyondo gwe example ennene gyendabirako nempulira nga njagala okubeera nga gwe waliwo ayagala okubeera mu Uganda akole sente za mu Uganda muka ffenna twagala ogendako eyo ewala tukole kuzeewala wadde era nga ne wano weewaka tukomawo gwe example ennene gye nnina buli omu akulabireko toyanziza ebigambo ebirungi Faati enewe mwana muto naye nti obagamba nti obukadde si magezi ojja kusanga omuntu omukulu omukazi mukulu ng'ono omwana ebigambo byava mutasaba bivaamu webale nnyo okuba ng'otegeera ensonga enkulu ey'okugamba nti omuwala weeyimirirewo weekolerereka kudipendinga ku musajja bakutunulira abasajja nti balina okukola ki eyo nsonga nkulu nnyo webale nnyo mwana wange webalire ddala kyendabye okulabyemu amagezi buli onaafunangamu akadde obanga nze tujja kutuulangamu osomese ku bawala banno ebiseera ebisinga ffe abakuzeemu ffe abakadde tubasomesa bagamba nedda mwakoowa dda mwali alya dda that's why you're telling us like that because mwe mwakuta kati mwe abaana emigigi emito mwe abato nabo bagamba olaba n'oyo omwana omuto naye akivuddemu kitegeeza okay kati ffe abakaddiye baba balaba nga twabikkuta twagwako just tutegeera nebyetuga netubikola ki tubimanyi nga neto omwana nga gwe balaba nti kyogera okikola ki okitegeera basiibule tweyanza nnyo ebirungi bye mutukolera bafanyizi baffe okutujja ne mutuwagira ne mutubeezaawo mu nsi ati kati mwe babosi baffe mwebali nnyo mwebali ddala ebintu byonna bye mutukoledde era mweyongere nnyo Nyondo guli mundaba nti kizigwa kinyiriza ddala mundaba space yeeyo clear walla balancinga glowing konokola kashininga sikubye makeup just ntadeko lipstick kyekka wow nange sikubye makeup just ntadeko lipstick kange kyekyo kane tulabika bulungi otulaba